abakulisa okuva mu bisomesa ebikola gaba parish beetabye mu misa y'okuzza olunaku lw'ekifo. Ekulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza erya Kampala Paul Ssemogerere nga ayambibwako bannaddiini abalala ababadde bakulembeddwamu omukulu w'ekifo Reverend Father Dennis Kizito Ssebunya. Mu kubuulira Ssaabasumba yennyamidde olw'ettemu n'ebikolwa ebyekko ebisukkiridde mu ggwanga era n'asaba babeewo ekikolebwa. Tusabe Katonda atuyambe buti mbuyitiridde ate twabeera kirabika tewali kikolebwawo obw'emmundu. Akubiriza abantu okulabira ku musamaliya omulungi era okuyamba abalala naddala abali mu bwetaavu n'abalabula n'okukomya okusosolegana. Buto obwo bubeera buzibu nnyo 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 bw'onoona omutima omulungi Kristo gw'atuwa ogw'okubeera nga ffenna tuli baana bannakalama bandeemu eya Mukama waffe Yesu Kristo. Ayozayozezza bannaggaba okutuuka ku lunaku lw'ekifo kyabwe era mu mmisa eno aweereddemu essakalamenti lya konfirimansiyo. Omukulu w'ekifo Father Ssebunya yeebaza Ssaabasumba olw'okujja era n'ayogera ku makulu g'olunaku luno. Nga twaniriza Ssaabasumba nsaba era twanirize abasawo bannaffe abakadde babakoledde kibayitawo mukeya ng'awa ekyokulabirako eky'abafumbo abatemuddwa entebe era n'asaba gavumenti ekole okunoonyereza okulaba ng'abantu abo babapanishinga. Mu kusooka Ssaabasumba akuutidde abantu okubeera abantu balamu. Abyogeredde Kibirikana Abandejje gyakulembedde mu misa ey'ebijaguzo eby'emyaka 45 egya Charles ne Daisy Mutagubya. Weetaaga kubeera musiru nnyo munabeera mugezi gwe n'osiiwala bwe mwenkana amagezi mwembi tewali gye biraga. Omukolo gwetabiddwako abantu bangi okuli Pulezidenti wa Rotary yawa obulenzi Dr. James Kyebine. Ssaabasumba yeebaza Bamutagubya okubeera abantu balamu okusinziira ku bbanga lyabalabidde n'abeebaza n'okukuuma obutonde bw'ensi. Twebaza Katonda emyaka okubayisa wazibu bonna bonna abatuuze ku myaka 45. Oluvannyuma abakubisiza ebirayiro. Weebale nnyo okunkuuma emyaka 45 n'okunkuumiriza neemanyi kisimwangu. Rotarian Kyeyune asabye abafumbo okwagalana ate bakuuma obwesigwa. Atwale ekyokulabirako eky'omwami n'omukyala Mutagubya nti emyaka 45 abalala baginoonya mu bulamu naye bo basobodde okugibeerawo mu bufumbo obutukuvu. Faaza Luzindana nga yakuzibwa Bamutagubya abasiimye olw'okubakuza obulungi mu ddiini era n'okubayigiriza okukola. Basamaliya balungi bakubireko mu ngalo bebakuza zinanga obusaasire dooti nabujja wano. Faaza Simon Peter Katendo owa Kibiri Parish asiimye abagole olw'obuweereza obulungi. Banga lye mmaze mu Kibiri wano si ddene nnyo naye ndabye omukwano gwe mulina era n'okutambulira awamu kwe mulimu. Bamutagubya beebaza Katonda abakuumye ebbanga lyonna. Ekikuŋŋaanyizza abantu abangi bano boolaba bagamba mbu tubadde ettaala gye bali olwekyo naffe ekyo twebaza Katonda. Okwagalana n'okusonyiwagana n'okukkaanya. Ssenfuma Josephine Innocent naida Nakazi bakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.